ku mulimu anti bwe bafuna mu ka break nga Dianah naawe olimba abakyala baffe oli mu bbawa bya tekigaana n'abakyala kubawa kati mukama bw'aba yakuyamba n'akuwa omukyala ategeerera nga kukkiriza nga n'akasente ate ffe abakazi tetwetagana kuba na ssente nnyingi ku ntono ze tuyina omukazi abeera n'emitwalo 5 n'akwata 5 zonna n'azikuwa nga zaalina okitegeera nga zaalina ye mukazi naafuna omusala gwa mitwalo 3 nga musaala mukyala watwakola mukazi watwakola mu saaluuni n'akwata akasaala ke ka mitwalo 3 konna nga bwakakoze n'akakwata n'akawa boyfriend n'akamuwa ye mukazi kati mukama bw'aba ku blessinze n'omukazi yakutegeera ate ng'akwagala gwe ajja kuwa ebirabo nga tebyetagana mujjukiza nti bino bigenda wa mwami abakyala abaami baagala ku masimu amapya mulowoozeeko mufunireeko ku ssimu omusajja n'abanga kugamba omusajja emotoka gyafubutukamu nga muggo nga byayambala mu muggo naye nga kasimu kaalina balina embeera gye beesibasibamu eyo ey'okuba n'obusimu obubi simu bubi I'm just saying tubaa birowoozo bye muyinza kuba bantu bammwe onoonya kyowa omwami muteekemu essimu nkimanyi kati kyoyogera kati oli mukuwoza mbu nkimuwa tatandika okubirako abalala mukwano play your part gwe kola mulimu gwo omwagala tomwagala mbuuza gwandaba gwa complaininga omwagala oba tomwagala bw'oba omwagala noonyayo ezitakuluma ennaku zino essimu kale essimu ezitandikibwako nga nnungirungiko okusinga ku mwami gy'adde akwata akakadde nga kalamba okitegeera bw'oba okasonzedde ebbanga lyo kwakakati Valentine tekuguddeko bugwe badde ogimanyi munno muteekemu muwe essimu emuzira naye gwe n'obanga oyagala essimu n'omubeerako nze sirina ssimu ngenda kukyawa nererere bagundi bo si baana b'abantu nyazaalawo bw'oba oyagadde yababeera Valentine wo kwatayo essimu girapinge bulungi gimutwalire nega tuli kubaagalana for now olunaku lwenkyange nabeera ne Maureen Nantuma ansuubiza agenda kujja ne butipusi bwonna naŋŋambye ye olw'okubanga omunaku munnaye tafiibwako yagambye nze Dianah njagala mpe ku butipusi obw'abantu abatalinaamu ng'omutalina ffe twakolanga tutya and what can you give your lover n'omuwa n'awulira nga ddala omuwadde okitegeera obugoye obulungi bwonna tanzitik tubulina jangu shopping engoye okitegeera kola peya buno kati eno 2 piece okitegeera kola 2 piece oteeka akateteeyi oteeka wali teekako essaawa kola package munno omuwa engoye ng'agenda zambayira mwaka mulamba that is already ekyo kirabo you know bino ebintu ebimu just byakozesa bwongo nabula leero annaye ndooza muli eyo byemumako obuvumi naye nga byembabulira mazima munnange omwavu waakufa munsaasire omwavu waakufa gwe Valentine ebeerayo omulundi ogwo mu mwaka tulinawo ne proposals lwakwa kale kati nze kambayo etiipu eno lwaki ebiseera ebiseera saagala proposals zibeere ku lunaku olwa Valentine lwa nsonga proposal yandibadde yeeyimirira yokka eba ekuttidde olunaku lwo sometimes obudde bw'otwala nga preparing ekintu ekyo bunene nnyo okitegeera n'ekirala ffe abakazi tulina celebrations zetwagala oyagala olunaku lwa proposal ng'olucelebratinga roka olwa birthday roka olwa birthday pre-birthday roka pre-photoshoot roka nga mu mwaka olina celebrations eziwera you know like you get it yeah kati ne Valentine nga luli roka kati bwoddira Valentine n'ogigatta ate nga ne Valentine ye birthday eyo oba olina engeri gy'onzibyemu kati mba njagala nga proposal ya nakuroka wenna tuko celebrating a proposal and celebrating a intro and celebrating ennaku zino bwebiri just if you want to make your person happy ebiseera ebisinga ekirala abantu mwerabira mmwe mukola bye mwagala ne mutakola baagalwa bammwe bye baagala kati nsaba otwala obudde omanye omwagalwa we ayagala ki gwe olw'okuba nga oyagala nnyo zi swiiti n'oddira package ya muno n'ogijjuza swiiti si byenjagala I don't like sweets sizagala I like chocolates ate si chocolate no chocolate ono wa black nonya milk chocolates wina akajanja mu sente zitali zaffe kale kambalage ku propose abamu bwe baproposinga bye bakoze ku nnaku eza Valentines nga munno omwagala I mean ebintu kati bwe tebali kisinga bulungi nga muntu kutta kisaawe kiramba nga bakuteeddewo proposal kisaawe kiramba pangisa hamu wali na kivubo gipangise enamba muno omutere ng'atambula bukando buva kuno paka kuli
genda oggalewo wooteeri kale yonna oyinza obutagiggala nefuna gwe weekwasiza ngo gamba bwanno nkimukoledde ng'atambula bukando tabumalaaya atambula bimuli tebiggwayo eyo proposal just nkwa ideas nene bwoba okoza akatonotono ngako bwe kati will you marry me I mean oh my god yes twayiga okaaba okitegere kati abasajja ngabo n'ovunnama ku gobesheseza omusajja evvi ne likka wansi ebitiibwa byonna n'abyeyambula nakkirira ng'akola tetulaga abaana biddakaawo tubiraga n'omukyala bayinza okulaga ebintu awo ku terefayini obudde bukyali bwakumakya ndowooza olaba abaana be basaana proposal oh my god I can't believe evvi ku ttaka ebyo ebitiibwa byonna ne bidda wali anti obeera ku mulimu ngowooza nze mukazi wa saa mufukamirira kuki gwe baba tetulaga ebiddakaawo igenda tulabe ku mulala omwana abadde atya ndowooza olaba omuntu aproposingira awantu w'amanyi nti woogaanira akutta olidde ssente z'empitirivu woogaanira ogwayo awo osobola okugaanira waawo bino abaana bye mugaana proposal mboganya akaweta gaanirawo tulabe gaanirawo anti akuba ebifaananyi naawe kennyini gwe bazze okuwa empeta mugwayo omuntu akuteeka kati omuntu gyazza oproposingira awo baganirawo empeta awo anti ogikkiriza mu bitiibwa ebingi nga bwonkakana naye nga bwoseka n'omala n'oddeeka n'omala n'ogamba banno nti mbabuulire nakkiriza nga sirina kyakukola naye yino anange budde bwe bunsazeeko naye byobalaga bingi leero mbayisizzaamuko buyisa mu byenteekedde okuga just mu by'olina okulowoozaako naye olunaku olw'enkyate nzije ne package endala gye njagala okuwa ey'abantu nga mu butuufu tolinaamu wadde lwakuba byesigenda ku advisinga kukola kwe kuwandiika akabaluwa ebyedda baakolanga n'ozinga akagaali mu waya n'okaweereza munno togeza otwavaawo ngenda kujja n'ebyammwe oyinza okurapinga pass olw'okuba mu nnyumba temugirina flat iron n'ogirapinga n'ogiwa munno anti omuwadde byetaago eby'omu nnyumba ne bannayo omwavu mukkirize olwaleero tukikomye wano mbaagala nnyo abalungi abatwekumiddeko buli omu wona osinza okuba nti wetulabira Excel Vocational Training Center be bateekamu ensimbi kkiriza nkiggale mbeere bulungi siya